Okulonda kwa FDC okwagendera okunyweza ekibiina kwandibanga tekugenda kukyawulamu oluvannyuma lw'enjuyi ezawangulwa okugaana okukkiriza okulondebwa kwa Major General Mugisha Muntu nga ssenkagale w'ekibiina kino. Ekibiina kyateekawo akakiiko okulaba nga katabaganya enjuyi zonna wabula kalabika omulimu gukasusse oluvanyuma lw'enkambi ya Nandala Mafabi okusonga olune mu ngeri ssaabawandiisi w'ekibiina gye yeeyisaamu wamu n'okusaba Major General Mugisha Muntu nga bagamba nti alekulire nga bagamba nti bamumanyi ng'omukulembeze wa FDC kubanga teyawangula mu bwesimbu. If one has a very strong moral fiber and is reduced to this level of having been declared wrongly, one whose conscience would demand that one steps aside. If I were him, the time should be now to declare that I have lost the seat. We either go back to Dambole or we decide otherwise. Our demand that the Honorable Alaso and Mr. Mugarura step aside to enable us maintain confidence in the process. Enkambi ya Nandala ereese obujulizi mu kakiiko obulaganga ababaka 29 bayite ba delegates nti tebalonda kyawunkalala ezaakozesebwa amanya gaabwe kwegali nga galiko n'emikono gyabwe ekikakasa nti ddala amanya gaabwe gandibanga gajingibwa ssaabawandiisi w'ekibiina Alaso. Muntu yawangulira ku bululu 393 Nandala n'afuna obululu 361 nga singa obululu buno 29 tebwayongerwako bandibadde ng'osanga balina we batuuka. If you subtract this figure from what General Mugisha Muntu retired got, he remains with less than 360 votes. And if this figure is tabulated, it is less than 50% required for one to be declared victorious. Honorable also handled everything herself. If this one has itself not having value for money in some areas, the prices were grossly inflated, Mr. Chairman. Bano bagamba nti Alaso yenyigira mivuyo mingi mu kulonda kuno nga tekama kujinga mikono wabula yagenda akozesa emikulu gy'amawulire egy'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna ng'agamba nti Muntu yalebya. Wakida was working on her orders to fabricate opinion polls so that when the elections were rigged in favor of Alaso's candidate, the fabricated opinion polls would be used as evidence of the support that delivers the victory. Akakiiko kakyagenda maaso n'okuwulira okwemulugunya okuva mu nkambi z'abeesimbyewo n'oluvannyuma bakusalawo ekyenkomeredde ku nsonga eno. Mukitale Moses, la Best TV.